Nembeera ono munnaye kaniraliikirira naye era olunaku era lwamaani lukya olw'okukwatibwa yansanga ku kkubo nga ntambula nankwata ye nga ye omuntu naye nga n'okunkwata teyayita musirikale simanyi oba yali alina ka reference saamanya ye kennyini nga ye omuntu ye yankwata yanva na mabega nankwata wano kitogi bwati nangamba mpa ssente zange nemugaa tonkwata matayi sigenda kudduka tugende ewooli eyagguza entebe ekirungi mukama wange yampa emirimu era n'essaawa eno yakyampa emirimu nga tugende wa mukama wange oyo akole ki tugende naye sobola genda ku poliisi nga ndi nzekka era ne tulinnya pikipiki ye nantwala ku poliisi tuka ku poliisi poliisi ne baŋŋamba bugambi jjamu engatto gwe yagenze muteese saamanya oba twagenda kuteesa kati ku poliisi gwe tewamubuuza ontwala wa kubanza omusango nali ngumanyi ate n'okutya kwe naliko olw'ensonga nali sikwatibwangako nali mu kutya kw'amaanyi nnyo siina na kimu kye nabuuza oba tukaali baŋŋamba jjako omusipi jjamu n'engatto wano mukukwata we wali akutte yali ayogedde yali ava mu bigambo ki yaŋŋamba kimu njagala ssente zange n'omugamba tugende wa mukama wange nga tugende wa mukama wange tonkwata mataayi tutambule mpola mpola tugende wa mukama wange kati gwe mukama wo musuubira kukolera ki no nali saagala ntwale nga tamanyi nti bantutte era twasibira wuwe naye n'atuula ku pikipiki ne tugenda ffenna tuka ku poliisi nga banzijamu nga tona musipi nga bansiba kubuuzaako omulabi wa Brown Skin Events webale nnyo okubanga okyali ku mukutu gwaffe guno webale nnyo okubanga okyatukyuzinga okyalonda channel eno okubanga gy'owuliriza gy'olaba show zaffe zonna real story real people mwebale nnyo mwebalire ddala amanya gange nze Numbers Nahid host wo wa bulijjo mwebale nnyo okubanga mudda mu comment section ne mubaako bye muŋŋamba bitwala ng'ekikulu era I honor them mwebale nnyo abali Saudi, Uganda, abali US, abali United States of America. Thank you so much. Olwaleero ku venue yaffe ndina omwami ayitibwa Nsubuga Hassan. Ayina emboozi ye ekwatagana ku bulamu obwa bulijjo. Ekwatagana ku mbeera eri mu mateeka somehow somewhere. Ekwatagana ku unfairness. Ekwatagana ku bufere. Oba oyagala kubuusibwa. Tuulo owulirize nti abantu babafera mu ngeri nnyingi ez'obulamu si mmwe abalowooza nti oli ajja kujja kulimbe directly naye nga bintu bingi bibaawo mu bulamu. If you want to learn oyagala kuyigira mu mukutu gwaffe guno oli waddemu osigala no liking no subscribing you view more you'll get more of the information. Thank you so much. Mwebale kuba naffe mwebalire ddala. Mwami Nsubuga Hassan kusaba weeyanjuleko eri omulabi waffe wa Brown Skin Events channel mu butongole. Sanyuse nnyo okusanga nnyabo amanya bampita Nsubuga Hassan nga nviiridde ku kyalo Nakifuma. Oviiridde ku kyalo Nakifuma ennyabo kati mwami Nsubuga omuntu yali yagadde okumanya olwaleero otudde mu maaso ga channel eno ennyabo gwe ng'omuntu ki kyoza otegeeza abantu abalala kindeese wano nsaba buyambi omuntu asobola okunnyamba yenna ku nsonga zange kubanga ntambudde ebbanga ddene mwaka mulamba nga ntambula nnoonya obuyambi mpola mpola tuusa we nagudde ku muzira kisa najja nangamba nja kuwa omukisa ekirungi nti Katonda ansaasidde omukisa ne gutuukirira bwe yali yansuubiza era nneebaza kale webali kusiima okusinziira ku bulamu ng'olowooza ebintu byayonoonekerawa okusinziira kale nga ggwe ku muntu nga ggwe ku bulamu bwo
Obulamu bwange bwali butambula butya? Obulamu bwange tebwali tebutambula bubi. Naye obulamu bwange kasita bwayingiramu ekkomera ne bukyuka. Mu mbeera z'obulamu ng'omuntu oba ng'omusajja naye nina we ntuuse. Gwe yina ky'olabako. Gye nnina. Naye nina we ntuuseeko. Mu bintu nga ki eby'emirimu? No, mu nkulaakulana. Kuba eby'emirimu byo mbadde sinnabafuna capital. Naye mu by'enkulaakulana naye munnange byasaanawo omulundi guno. Bijja bitya okusaanawo? Nalinako mu bbajiro erimu munnakifuma. Mwami oyo sijja nannyini bbajiro sijja mwogera mannya. Naye bbajiro eyo abalimanyi balimanyi. Wabaawo omwami omu najja n'agulawo entebe enkadde ekozeeko. N'ambuuza yampita na Ssaalongo, Ssaalongo entebe eyo osobola ogikola? Kuba ndi Ssaalongo. Bagamba batya bweza bwa mukasa. Alhamdulillah. Balongo be nasookerako. Najja n'ambuuza Ssaalongo entebe eno osobola ogikola? Ko nze mukama wange entebe nsobola ogikola. Naye namugamba nze nga nze sisobola gikola. Naye nina mukwano gwange asobola ogikola. Nangamba mukwano gwo nti ye asobola ojjambaliza wano ko nze asobola. Nangamba mukubire essimu njogere naye. Mukubire essimu. Ne mugamba waliwo entebe eyagala okwambazibwa naye kyetaaga kuba erinnya lyayo yali agimanyi. Mugamba entebe gyayagala okwambaza bagyeta muteekanga. Tiye nti ye ne bakkaanya omuwendo n'amugamba agenda kugikolera $200. Entebe gye bayita muteekanga yeefaanana eki? Ngenda gikolaga wano mu bifaananyi njirina. Entebe eyo ng'amugamba nsobola ogyambaza naye ngikolera $200. Namugamba sina buzibu ekya ssente kasita okola kyenjagala. Namugamba nti kale olwakkaanya omusajja n'abala ssente n'azimba. Yasooka kumpaako $45. Nzije Kampala ngula olugoye. Natiri yagenda okusiba okubika entebe. Kuba oli yali tamumanyi ng'amanyi nze. Bwampa $45 nga nzije Kampala. Nagenda mu Kiyembe nga ngula olugoye. Olugoye nga ndugula nga nkubira mukwano gwange oyo bamuyita Junior. Junior nga mukubira muga Junior mbadde nsaba nkwe olugoye luno akageri kogenda okukola entebe. Olugoye luno nkole ki? Nkuwe kuba Junior yali mukwano gwange nnyo kuva 2016. Ate emirimu nange ne muwa tetulina buzibu tukolagana mu ngeri y'enjawulo. Emirimu nga kyatasobola akimpa nga nange kisobola nkola ki? Nkimuwa. Kati Junior nga nkwata olugoye nga nkola ki? Nga ndumuwa. Nalumuwera bwayisi. Ng'alinnya pikipiki ng'agenda. Ng'alukomola nga nkubira essimu emisana ku ssaawa nga 9. Ngamba Ssaalongo olugoye mmaze olukomola ndi ku kyalaani. Konze kale. Nkubuuzeemuko kati nga tuzeeko emabega. Ebiseera bye wali okolera mu kitundu ki? Nze nali nkolera Nakifuma. Naye nga nkolera ku 2 we nayigira. 2 Wane wa Pastor Kakanda awo. We nayigira emirimu gyange. Nga mbeera awo nga mulinda amaliriza okutunga. Ekituufu yabitunga ebintu ebyo. Nankubira essimu nangamba Ssaalongo maliriza. Naye ebintu bino ebimu sisobodde bikomola olw'ensonga simanyi sayizi yaki yabyo. Naye genda ku ntebe eyo obambulule entebe eyo oleete ebyo ebiriba ebiriko. Mulimu ebimu bye sobola kusala kaavu yabyo nga simanyi sayizi yabyo ne inches. Nengera ne mambula entebe eri. Nengamba omusajja ne mugaa Ssaalongo olugoye naluguze naye ebimu byawedde okutunga naye bino nnonye bino ebiriba bigende bikole nga sikeeki. Nembijjako bulungi nembireeta. Omusajja ne mugaa naye yongere $20 tugule ne sponji agenda okwongereza ku sponji ono omukadde.
Sajja nanyongera emitwalo ago. Nenzija ku 2 nengula sponge. Nemuwa omwana agenda okukola. Nangamba kati nze kantunge bino ebyasigalidde byasasobodde kukomola. Ko imu yayabina mu mutwe epima ebimu. Nga kamaliza okukola bino batunge then tugende. Nti kale. Nakomola, namuleka akomola nze nengenda ku 2. Nabo bansobola ofuna wakalimu akalala nga ngira nkola nga naye eri bwamaliriza. Omwami oyo tolinayo wamukwasiza ku ssente enkalu. Byonna gwe wamukwasa ku ssente enkalu kuba olw'ensonga mukama wange oli eyampa omulimu yali amanyi nze nagwe gwe yeesigisa nze gwe yeesiga kubanga era n'emirimu gy'eri ebbagiro nze ngikola era bampa ssente nenzija nengula byenkula nembitwalayo saamukwasa ku ssente enkalu matiriyo yenna nze yamugula nemumuwa kati akawungeezi butuuka mukubira essimu Junior nga takwata ssimu zange nenziramu nemukubira essimu ngera essimu tagikwata. Awo muli mu nnaku mmeka? Olwo lwennyini olunaku olwenkeera kuba bino ebimu yabikomola leero olenaleete muomuwa matiriyo nangamba genda bambula eri entebe olete sikeeki eyo. Zali ennaku mmeka okuva wamugamba nti omulimu guguno ndeese matiriyo ndogenda kola ntebe bweti zali ennaku mmeka? Kale olunaku lumu olwo lwennyini mukama wange yampa ssente lwenna gye Kampala okugula ebintu nemuwa olugoye bwe ndumuwa n'alukomola nga ndaba bwe nti bw'amala oddukomola nagamba ngenda ku kyalaani gye ntungira konze kisoke kati buwungira akawungeezi nangamba kubako olw'enkuba yatonnyamuko mu kibuga muno naye mu kyalo ewaffe teyatonnya nangamba Saalongo genda omumambululira ebigoye ebiriba ebyo obindeetere bikoleko nga sikeeki ebimu byesobola byesiina bipimo mu mutwe kuba entebe zo tezenkana konze kale ngenda mbibambula nga mbireeta bwe mbireeta omusajja ngamba ebintu mbimaliriza kawungeezi ngamba oli ludda wakonze ndiko 2 tikale Junior nziramu okuba ku ssimu ye nga teriiko nasooka gye kubanga tagikwata olwajjira n'agifula off ngamba erabika eweddeko omuliro naye nga namulagiridde waalina okuviiramu ennakifuma ngira ne wajja nga amanyiiwo naye nga tamanyiwa watuufu naye nga waalina okunsanga amanyiiwo nti kale nengamba kanzireyo nze nakifuma osanga erinnya takisi tusinkane eyo nange nga nninnya takisi piseyo nali sinnafuna pikipiki eyo gyenvuga nga nninnya nga nzirayo nga nninda olunaku olukya tuyingidde olunaku olwokusatu ngamba omuntu gwe nakubidde essimu nangamba nti yamaliriza nga tatuuka enkeera bwe njikuba essimu olunaku olwokusatu essimu nga kweri n'agikwata nangamba jjo nafunyemu obuzibuzibu naye nzija nembeerawo ku bbagiro nensiibaawo no neziwera ssaawa 8 nga omuntu atatuuka kiki nemukubira essimu olwagira essimu n'agijjirako ddala nembeeraawo nga sibitegeera naye nga neralikira kimu ssente za musajja omusajja ngenda kumudda ntya mu maaso mugambe nti munnaye gwe nakubidde tatuuka matiriyo namugula akuba ekyembi nti ate wetugula ebintu tetufuna risiiti nali sirina bukakafu bulaga oli nti munnaye naguze kuba batumanyi guva eno ojja n'ogula kuba twali tuli mu bannaffe aba talina budde bwa risiiti okujja nga ate gwe ogimusabye nembeerawo nga sibitegeera embeera sigitegeera olunaku ne lukya olwokuna omwana simulaba kuba kwa olwennyini olwokusatu nakwesaako n'essimu y'oyo omwami eyankonekitinga kwoli onampa emirimu gwenkugambye nemugana naye omwami nga takwata ssimu yange ono netuddamu ojji kubanga essimu teriko completely ngamba simanyi kangende Kampala mmunoonye we nali mmanyi we yali akolera ebwayise tuuka ebwayise kujjambula kuba nze bwe nnajjanga we namusanganga okuva 2016 mu kifo kyekimu kyekyo kubeera ze entebe ze yali ayambaza zokka kubeera si gwe mulimu gwe nali nsooseeko mmuwa nali mmuwaddeko ku mirimu z'entebe ezo nga mirimu mingi twatuuka
tuukawo nga baŋŋamba nti Junior gw'onoonya wano yavaawo dda ekyamugjawo yalina amabanja nze nti waliwo neyazze wano eggulu ng'amunoonya yakola order z'entebe naye teyazikola kati ennaku zino Junior amuwa omulimu ate asooka kukwata gw'oli amubanja aye nalyoka akola ogw'omulala bamuwadde ssente nimuga naye gwe oŋŋamba nga simulaba nkumumiza egyo oba kageri bulijjo kakola biri nga wendi ntulidde mutuuliridde kyava nga nze tankolangako kikolobero kyonna embeera awo nno embeera sigitegeera olunaku olwokuna ne luziba ne luyingira olwokutaano n'enkeera era e Kampala nenoonya Junior nambula olunaku olw'omukaaga ne ŋŋenda ewa mukama wange yampa ssente ne mugamba Ssaalongo nkubuulire kuba naye Ssaalongo ne mugamba Ssaalongo nkubuulire ekituufu kyo ndabika nabbiddwa naye mu kubbibwa saagenderedde nga nze naye nabbiddwa kubanga obukakafu obulaga nti nabbiddwa essimu gwe nawadde engoye ez'entebe okujja okukolera entebe zo takwata ssimu naŋŋamba kati nze nnaakakasa ntya nti ebintu ebyo wabiguze ne mugamba ekituufu tosobola kakasa olw'ensonga wampadde ssente sizeeganye nti tewazimpadde wazimpadde nzikiriza naye gwe tosobola kukakasa nti ebintu nabiguze nga tolina kyolabako yadde akasiponji naawe tosobola kuba mu mativu naŋŋamba era siri mu mativu embeera awo najja n'akomawo naŋŋamba mpa ssente zange muga Ssaalongo ekituufu ssente sirinaawo yadde 10 naŋŋamba oba tolina ssente genda otunda obuliri kwe musula ompe ssente zange tunda ebyomunju byonna ompe ssente zange nze Ssaalongo mpaamu ennaku nga bwe nnoonya omukulu ono Junior ndabe nga mmwejjamu at least ssente zo naŋŋamba nze lwesagala kumanya kati bwe bituuse sikyayagala na ntebe njagala ssente yeefudde amangu ago yali mutuufu okwefuula kuba byali biyiseeko ennaku omulimu yali agwagala mu nnaku nga 3 guyingiddemu olunaku olw'omukaaga awo nange ne bwe mba nze mba sikyayagala mba ntegeera kimu lunaku lulimi lumu kunziriza ssente zange era ku ekyo saamunenyaamu era saamuyigira kuba yali talina kyalabako nembeera awo neŋŋamba yalabbi nkoze ntya notoka olw'essande namala kumpi wiiki nnamba weeks 2 noonya mwana netuuka ekisanga Ssaalongo mu muti omweyoleka mu maaso ge ng'ekimuntiisa ki saawa yonna wankwatirako kkomera lyo nali endisuubira neŋŋamba kati ssente sirinaawo sirina kintu kya munju nalinamu wuufa na TV ya kibuto n'akafaliso ke tusula neŋŋamba kati akafaliso kano bwenkakwata nenkawaayo bagenda kumpaamu ssente mmeka tekaweza dde emitwalo 7 nya ku mukaaga enkadde oli asobola ogikwamu emitwalo 10 nga mbutuufu nagenda okubalabalamu ebintu byange omufaliso gwange n'ogw'abalongo kwe basula nembalabalamu TV kibuto ng'oli ekitono nnyo waba mpadde ampa omutwalo 1.5 TV kibuto kuba nina gwe naleeta mpeemu ssente naŋŋamba nkuwa mutwalo nembalabala wuufa oli naŋŋamba nkuwa emitwalo 3 olw'ekizibu kye nalina essaawa eyo Ssaalongo akubanja ng'otya omweyoleka ntya omweyoleka okutya okumweyoleka sigamba nti mutya abula nga ntya kintu eki komera nditya ate nga naye bambi yali abanja kati okuba nga sirina kumugamba ssaawa eyo kuga nti munnange nabbiddwa fayini wali nali nakimugambye naye nga ntya nali sisibwangako kate nga nsuubizza ngenda kusiba nitandika ewaka ng'oyingira ekiro nyingira ssaawa 3:04 ssaawa 12 mba nfulumye ŋŋenze nga ntya ekintu ekikomera embeera awo nga sibitegeera ngamba Mukama
bwabanga mukozi munnange yantuusizza ku kino kwosalawo gw'omanyi nenninda kiddako nga kyennindiridde kyokka omusajja yajjanga n'asanga naawo nga mpa ssente zange nemugaa Ssaalongo sirina bwentandikira sirina ssente natukanyisa ne mugamba Ssaalongo kati gw'omanyi ky'oba okola sirina kyakuzzaako naŋŋamba kati sikubanja 65,000 kubanja 85,000 konza ate 20,000 goyongeddemu gaaki naŋŋamba 20,000 ge naguze frame entebe eri enkadde kuba bagimuguze 20,000 gwe wagitunuliramu ng'olaba 20,000 gagisaanira nze sijja kugamba nti munnaye kuba yagimuguza naye yaŋŋamba yagimuguze 20,000 nga ye agenda kwongeramu bwongezi twala entebe ye ng'ewedde entebe erabika bulungi nnyo ng'ewedde yaŋŋamba ssente zange zibuze Ssaalongo sirina kyakukola entuka ekiseera nga mutya naye nga simudduka kugamba nti oba namubba wuuyo kanziruke kaneekweke ntya kkomera nalisisibwangako nembeera ono munnaaye kaniraliikirira naye era olunaku era lwamaane lukya olw'okukwatibwa yansanga ku kkubo nga ntambula nankwata ye nga ye omuntu naye nga n'okunkwata teyayita musirikale simanyi oba yali ayina ka reference saamanya ye kennyini nga ye omuntu ye yankwata yanva namabega nankwata wano kitogi bwati naŋŋamba mpa ssente zange nemugaa tonkwata matayi sigenda kudduka tugende ewooli eyagguze entebe ekirungi mukama wange yampa emirimu era n'essaawa eno yakyampa emirimu nga tugende wa mukama wange oyo akole ki tugende naye sobola genda ku poliisi nga ndi nzekka era ne tulinnya pikipiki ye nantwala ku poliisi tutuuka ku poliisi ne baŋŋamba bugambi jjamu engatto gwe yagenze muteese saamanyi oba twagenda kuteesa kati ku poliisi gwe tewamubuuza ontwala wa kuba nze omusango nali ngumanyi ate n'okutya kwe naliko olw'ensonga nali sikwatibwangako nali mu kutya kw'amaanyi nnyo siina na kimu kye nabuuza oba tukaali baŋŋamba jjako omusipi jjamu n'engatto wano mukukwata we wali akutte yali ayogedde yali ava mu bigambo ki yaŋŋamba kimu njagala ssente zange n'omugamba tugende wa mukama wange nga tugende wa mukama wange tonkwata mataayi tutambule mpola mpola tugende wa mukama wange kati gwe mukama wo musuubira kukolera ki no nali saagala ntwale nga tamanyi nti bantutte yatwasibira wuwe naye n'atuula ku pikipiki ne tugenda ffenna tuka ku poliisi nga banzijamu nga tona musipi nga bansiba bankwata Lwakutaano bwe tomanyi na lwaki bagamba ebyo byonna ali nkisuubira kubera be baali basibyeko baŋŋamba nti bw'otuuka mu kkomera nga bakusibye bwe bakukwata bakugjamu engatto n'omusipi era ebyo byonna nali mbisuubira kwaba nali mpuliddeko ababinyumya tukaali banzijamu engatto n'omusipi nga banzigalira nasangamu n'abasiba abalala ambeera omwo omukulu nga ye asimbula nga akola ki agenda mbeera omwo enjala ennuma ate n'omu ategeddeko nti munnange bankutte nali sinayala nki nembeera awo ng'embeera sigitegeera tewamanya anyway ndowooza yamanyi nze alina be yagambako era naye kuolwo olunaku nasula njala era ne bandeetera ebyokulya so ne yansiba mukama wo oli ow'entebe yali akuwanga emirimu yangulira ebyokulya najja nabyo yangulira ebyokulya oyo bambi kale yafaayo yadde omusango yali agumanyiiko okugenda mu maaso naye era teyandekerera ng'omuntu yafubanga nnyo okujja okundaba embeera gye ndimu ng'era n'olumu gwe nkubira essimu najja kuba nakubiranga ab'eŋŋanda zange
ate bajja mukomera abula nga ye ajja era yanoonya n'abengana n'abagaba bannaye omuntu wamwe mwagala avundire mu kkomera oyo yalese omulwadde baakamulongoosa ate era muntu y'omu bamusibye ate nga yalina okulabirira ate oli gwe balongoosezza kati olunaku olwo lwali lwa Thursday Naalongo yazaala omwana adda ku balongo bamulongooseza Kayunga nina obuzibu nga nze omuntu olw'ebbanja ly'omusajja ate omukyala bamulongoosezza sirina yadde 10 kuba nange nali mbaze nti entebe eno singa eba ewedde nga bamaze ogikola nga nsuubira juniya yali ayamina okwambaza entebe eyo nga nsuubira okumpa at least emitwalo nga 5 ez'okumufunira omulimu kuba yampangayo era nga kakasente kensuubira okuteekayo mu ddwaliro e Kayunga okufuna ku ddagala gye naaba nfunyeeyokko n'omusawo at least okumusiima kyonna ky'oba omuwaddeyo nga gw'osiimye naye nga ddwaliro lya bwereere kuba lya gavumenti ne ŋŋamba sirina ssente bansibye omukyala baakamulongoosa tamanyiiko nti oba talina kyamanyi nti oba bansibye mbeera mu kkomera nembeerayo mwezi gwali gubulako ennaku 2 lindawo bakusibira mu kkomera lyawo kkomera lye Nakifuma niwakuteeka anti wabawo police station nekkomera nga liri awa side kola ki wabawo police station nekkomera nga liri awa side kati bakolekamu eri omwezi mulamu aba bakujjawo ne bakwongera mu prisons ennene banzija mu kkomera kati bakutwala bakuleka mu kkomera lino eribeera ku police station nga bwe tumanyi oba bakuteeka bamala ne bakujjawo kubanga kiraga wamalawo ebbanga ddene ku poliisi bankwata Lwakutaano nembeera bulwo ekiro bankwata Lwakutaano ku makya nensiibawo nenswawo kiro eky'Olwomukaaga n'eky'Essande awo wonna nga ani akuleetera ebyokulya mukama wange yasigala kuleetera ebyokulya ez'ennaku zonna yanguliranga ebyokulya naye nga eyansibye talina yadde 11 kye yawaayo yanguliranga ebyokulya wanje yanguliranga ebyokulya okay kati wamalawo eyo police cell wagimalamu bbanga ki akaduukulu ka poliisi nnaku 3 Friday, Saturday ne Sunday kati ku Monday ne bantwala mu kooti era eri Nakifuma mulamuzi nansomera omusango kale omusango ogwo nali nkimanyi naye baŋŋamba sooka ogwegaane kuba nze nali sisibwangako nga sirina nakyemanyi indako wakola police statement nga bakutwala bakutusa ku police station tebalina yadde n'omusirikale n'omu yajja kumbuuza kibuuzo kyonna olwaba otuuka kwe kujjamu nga tekwe kuyingira tebanzijako kintu kyonna nga teri musirikale n'omu yajja kumbuuza tolina wawandiika kantu konna sirina yadde wayingira munda sirina ezo zonna ennaku abula nalinda Monday ne bantekamu ne bantwala mu kooti kati bakujjako essimu yo ngatto yo bisibena engatto nali sirina wali tolina ssimu nali sirina ssimu ebiseera ebyo essimu yaliwo naye nga yali erina weeri nga sooka olusi atambula nayo kati olwo omazemu ennaku 3 bakugamba ku Monday mu kooti tukewo omulamuzi aŋŋamba genda ojja kudda ennaku oluvannyuma lw'omwezi mpulideko ng'ogamba mbu bagamba omusango ogwegaane lwaki ani yagamba waliwo abaali baagala okunneeyimirira nfulume nsobole okujjanjaba omulwadde wange mpoze nga nva bweru ne baŋŋamba singa bakusalira basobola okusalira ebbanga ddene oddanga omuntu waafiiridde ewaka be baani abo era obayita otya mikwano gyange mikwano gyo gye wali oli nagyo owukolera kati nga bali radio sasula bagiyita police bond kakalu bakaita kakalu singa kyali kisobokako olwo ekiro we bakutwala kolo lwe bakutwala ku prison
sorry lwe bakutwala ku poliisi oba ogamba kolo lwe wali oli mu kooti? Nali mu kooti. Okay. Lwe baŋŋamba omusango nsooke ngwegaane. Naye ate nange ekyanneewuunyisa saakola statement, sina musirikale n'omu yanzijjako statement. Ate oluvannyuma ne neekanga ate ndi mu kooti, ate wuyo prison. Kitu ekyo kale kyanneewuunyisa naye era saakinyiigiramu. Kubanga wali tobimanyi ndowooza we bikola. Gambye nziba kukyambeerawo sisibwangako. Kati ekinsobera kale oba kyenneewuunya kwe kubanga tebakujjako statement, tebakkiriza kuba simu yonna cause omuntu aweba right ekuba essimu emu bwetyo baba bakutte. Anti kugambye nti ekiseera ekyo nali sirina ssimu naye ng'essimu gye nali nina mu mutwe okube okozesa n'aya poliisi ebiseera ebisinga. Saafuna ssimu yonna. Okay. Kati mukama wange yekka yali amanyiiko n'abuulirako abantu bange. By word of mouth n'abagamba. Kati gwe bakututte bakugambye byegaane gwe mundaayo wasalawo ki? Kye bampa essaawa eyo kye nnakola kuba nali sirina kyakozzaako. Baleme nsobole okudda mu kkooti ng'oba famire yange emaze okutegeeragana n'ono omwami bakaanyizza kubanga waliwo asobodde okunnyamba. Nsobole okudda obudde nga bukyali, nsobole okugenda olabirira omukyala. So kati weegaana omusango? Neegaana omusango naye nga ate omusango nagwegaana. Wagwegaanira mu maaso g'omulamuzi? Ya era we baŋŋamba ggwe otuuka wanika omukono omusango ogwegaane. Kati olwo ng'akulumiriza yali ku ki? Teyali nnyayo ku olwo lwe bandeeta lwe bantwala mu kooti. Abo babira teyajja? Teyajja. Kati baani abaaliwo okuwulira kiki kigenda maaso? Omusango gwange lwe gwaliwo. Ku sayidi ye? Waliwo omuzeeyi wange omuto ku sayidi y'omwami oyo. Omuwaabi. Wabula saamanya. Sirina gwe nalabako. Wabula nze bansomera musango kunzizaayo mu kaduukulu kulindirira kuntwala mu prison. Kati olwo bakujje ovuddeyo olinze kimu omusango gwo bakujjeyo bakuzizaayo ennaku z'omwezi police station oba kati bakututte mu komera? Bantutte mu prison. Sooka ombuulire like mwalimu muse njagala ombuulireko oweeko omuntu omuweeko information ku obulamu bwe bwali munda awo mu sele ya station. Obulamu buzibu. Omubuulire ne we byali eri. Obulamu bw'ekkomera. Ogamba obulamu bw'ekkomera yinza olowooza liri eddene. Njagala osooka omutandikira eno gye wasookera. Eno gye nasookera twasulanga ku eri poliisi baateekamu galinga masa. Amasa g'edduuka. Baageetoolooza kaluumu. Mube muli bangi abamu beebaka ku ttaka. Kati yasobodde okwesonsekamu ago amasa. Ne weesonsekayo teri kyakwebikka. Baabuzimba buzimbi na bisementi. Bisementi. Kati ogw'omu. Ne weebaka. Weezizika akacupa ekakolanga ppiro omutwe guno ogume kunyigibwa. Kapikamu omukka n'okasiba keno waggulu ne weezizika akacupa. Kati ng'akacupa access ekafuna mugijjawo? Banywanga amazzi ng'ebicupa baleko. Kati nga baleeta ebyokulya. Ne baleeta n'amazzi. Akacupa tokasuula kubeera be nasanga mu bbembera baali bagimanyiira. Baŋŋamba yo ppiro gisudde. Yagyetaaga ekiro. Tebantwala eri mu prison. Kati nga manyi mu prison bambi. Kati nga babakkiriza ofuluma ne mugenda mu short call, longo call. Munda omwo mulibamu ekibaketi. Mufuuyisa omwo. Longoko gye bakukkiriza okugenda. Yarabbi Mungu. Naye tutuuka mu kkooti olunaku nga bankomyawo. Kati olwo bakujjawo bakwongerayo wasooka ova mu seel lwe bakutwala mu kkooti ne baleka bakwongerayo mu prison nga bamaze okusomera omusango. Bamaze okugunsomera ne bampa n'ennaku z'omwezi ze nnina okudda mu kkooti. Gwe obalamu okuva ku lunaku lwe bakusomera paka ku nnaku z'omwezi ze bali bakuwadde ezaali za bbanga ki? Mwezi mulamba. Mwezi omulamba ogwo mukomera. Lwotalabanga nako already wali woobadde ppiro kacupa. Kate n'eŋŋenda eri. Wafumiitiriza ki? Nze nalinga ebirowoozo biri ku bantu bange.
abali ewaka kuba ye namuleka talina yadde empeke y'eddagala neegi. Olwo abaana bo obudde ku abalongo baali bakuze kuba kati abalongo ba myaka 6. Okay. Abaddako wa mwaka gumu. Yasembayo ono. Eddoboozi lyo gwe nalyongezaako likakkaanya. Kati muntu onjagala omuwemu reflection obulamu obwo. Ovudde mulamu bwa bulijjo bumanyidde kati oyingidde ekkomera. Bakututte mu kkomera eddene. Ekkomera eryo nze nayambula engwe. Wali mu kkomera lyawa kuba tulina prison ye Nakifuma. Nakifuma tuyina eno Eruzira. Nali mu prison ye Nakifuma. Bintu byali bitya? Obulamu era onyigirizibwa wano nnaku ezisooka. Naye bw'omanyirayo ate abasirikale bafuuka mikwano gyo n'abasibe ne bafuuka mikwano gyo. Nze navaayo nkoze mikwano. Ye baawo naye era bw'oba oli waggume funa bakkuba. Era waliwo baleetanga be twagenda nabaawo bennyini kwolwo lwennyini. Mwalimu ab'eggume babakuba. Ng'olwo baani abakuba baani? Basibe banno. Ekiro. Basibe banno. Kati nga bakuba olwo ng'okoze eki? Bakusomera amateeka ga woodi eyo oba amateeka ga prison. Ne bagakusomera. Bigakulema okwanukula nga bagakusomesezza kubanga ekyabakubya amateeka ga prison ago ino gakwata mu mutwe. Ng'etteeka galina kubeera mu mutwe tokola nsobi. Kati musibe muno yalina ogakuyingizaamu. Oba ye aba aluddemu aba alina okukulaga ekyokukola okitambulireko. Buli w'obeera omukakkamu eri abantu. Naye linako gaali mateeka ga kkomera oba gaabwe ng'abali mu kaduukulu? Abasibe nange simanyi kuba nange nagasangamu. Ofisa yagakusomera ebweru oba bano bwe bagakugamba? Ofisa si yagakusomera. Bano wennyini? Era ofisa tolina na budde butula n'ofisa omunyumye. Tebuliiwo. Si kunyumya bayinza oba briefinga nga bwe mugenda mu ssomero ne babagamba dormitory abawala mukoma wano mugenda kirasi muyita wano. Ebyabawala byo bibeera eri bo nga bo naffe tubeera eno. Kati tebasomera amateeka abasirikale. Basibe bannammwe bagabagamba. Bagakusomera. Olwo gali ameka? Okyagajjukira? Matono genzijukirako naye era ago geeyo. Yakuvunamira bantu kubasinza? No, tebeegulumiza bo nga bo. Era omusibe atwala munne nga musibe munne. Abula kyemmanyi etteeka lye nasinga okukwata. Tolumisa munno obusibe. Tolwanagana naye. Tolimisa muno ki? Tomulumisa busibe. Olwanaganye naye omuvumye tebikkirizibwa. Bingi nnyo. Naye era ago go. Ate kati osobola ova eno omulangira fayiro ye oba waliyo mu kooti nga bagimusomera. Naye kati ago amateeka ga prison. Gali eyo. Era kyovulaba omuntu akoze atya? Omuntu avudde mu kkomera aba n'empisa kubanga ava eri ne wabanga yali mubbi ku kyalo. Kubanga yali mutemu. Avaayo ayiza empisa. Baba bagiyita University of Understanding. Biba biganye ebweru mu ddembe. Wali bazikuteekamu. Mu Wampaka. Ate nga baba batuufu. So, gwenga obulamu bwakubeerera butya? Obulamu bwambeerera buzibu nnyo kuba saakubwako. Olw'ensonga bansomera amateeka ningakwasa. Era we nakolanga ensobi waliwo akulira woodi eyo bamuyita tumuyite waddeni. Waddeni. Ne balina Katikkiro. Bamuyitanga Katikkiro. Katikkiro we nasobyanga nantereeza nze tebankubako. Ng'akugamba bugambe. Kubanga amateeka agasinga nagasoma. Ayinza okusomera amateeka nga 30. Kati n'osomako amateeka nga 15. Oba ogakutte mu mutwe. Bakakusomera enfunda eziwera. Kati bugakwatamu nagamba. Bakusomera lwaggulo ku makya kiro nga mugenda okwebaka. Kati waliyo obuliri? Obuliyo. Oba kale obutanda? Waliyo obulangiti.
just mubwala wansi ne mwebaka ate ekyokwebika tere ebbugumu eribeera muli mubamu bangi temusobola kuwebika ebbugumu lyammwe mwekkalyo kali just lifukanga ekyokwebika mbadde manyi bulumi buba butonotono naye kyayikoyogera eba nnene musobola okussa bulungi mazzi gabaamu mo mulimu toilet n'ebinaabiro bulungi ebizimbe ebinaabiro biri bweru ne toilet mweri munda ate n'obuyonjo bayonjo anti University of Understanding bayonjo Kachoro wangaliddeyo mpezezza tugamba mukomera mulima babatwala mu malimiro g'abantu ne balima okulima bano be basalidde ne balima gwe batannasalira tebakozesa tolima koziko waliwo bano bayita bakaita kabundugulu kaba kakumakyako kabundugulu kaba kasaawa kaba kadakiika nga 30 kaba mulima ku nnimiro just ebirawo ku prison wenyini kaba kadakiika 3 naye kaba ka speed emuddayo munda tekalina buzibu just oba kansubire nti okubeera wali nga weebase ate sitookera n'olima akantu ako omusaayi gwe ne gusobola okutambula n'omubiri ogutabeera wamu kaba kalungi nnyo kuba ovaamu n'entuuyo nnyingi kubanga mumala olunaku lulamba ng'otudde mu weebaka n'otuula n'ositama n'oyimirira mu ruumu eyo mubamu abantu nga bameka muba bangi abatali basalire kati oso okubeera mundu omwo kikuyambako okugenda olima akantu kali kisingako n'ogenda n'olima akabundugulu n'ogenda n'okalima erinnya liri fane kaba kalungi nnyo kubeera nze nakalimira ennaku 3 olwokuna ne nvaayo nze ate kankolera nnyo nga nze era nga mpulira omubiri gwonna gunafuye naye we nakalimaako kuba natandika okukalima nafunamu ng'omuntu